one who thought us of being faithful. Hallelujah. Echomo mirembe ekisoka 16. Tandika n'olunyiriro lwa 22 agambye atya. Ebyomu mirembe ekisoka 16 22. Nayogera nti temukomanga kwabo be nafukako amafuta. So temukolanga bubi bannabbi bange. Soko komeka. Waliwo abantu abafukibwako amafuta maaso ga Katonda. There are some people who were anointed before the Lord. Abo be b'okumusinzanga. Those are the ones to worship Abo Him. b'okumuweereza. The ones to serve Him. Kati ekigambo kya Katonda weekiri. Now the word of God is in existence. Tokomanga kwabo be nayawula. Never touch on those whom I Katonda bw'akwawula okuleeta mu mpya ze. With God chooses you to come waliwo in His obukuumi presence. obwetooloola obulamu bwo. There is protection that surrounds your life. Naye toyuzanga bukuumi butolokamu. But never tear your protection and run away from it. Kubanga oli wakati mu bukuumi. Because you are in a midst of toyinza protection. kusinza Katonda n'oweebwayo emikono gya mubi. You cannot worship the Lord and giving yourself into the hands of the Ekigambo people. kigambye nti tokomanga kwabo be nafukako amafuta. The word has said that never touch on those whom I anointed. Bannabbi be tubawenga ekitiibwa. We should respect His prophets. Be baliwa. Who are those? Be baweereza Katonda. They are the ones that Be serve God. basinza Katonda. They are the ones that worship Buli God. lw'osinza Katonda Whenever you worship oba God, oweereza Mukama. you will be serving Oba God. oyimusa erinnya lye. You will be lifting up Kati His name. obeera nnabbi mu maaso ge. Now you are always a prophet before Him. Obeera musinza mu maaso ge. You will be a worshiper before Kubanga Him. amawanga gakutunuulira. Because the nations Nga look wa at you. maaso go waliwo Katonda gw'osinza. That before you there is a Lord that you worship. Waliwo Katonda gw'oweereza. There is a Lord that you serve. Waliwo Katonda gw'owulira. There is a Lord that you hear. Waliwo Katonda There is gw'okankanira. a Lord that you hearken to. Erinnya lya Mukama lyebase. Praise the name of the Lord. Olw'abiri ne lugamba lutya. Tuli mu mirembe ekyokubiri ekisooka byomirembe ekisooka 16:23. Muyimbire Mukama mwe ensi zonna, mwolese obulokozi bwe buli lunaku buli lunaku. Muyimbire Mukama mu ensi zonna. Sing unto the Lord, you all nations, Nga twolesa ekitiibwa kye buli lunaku buli lunaku. as you manifest His glory Kati day ekyo and kye day. yatutondera mulokole. That's what He created Ekyo us kye for. yatuyitira mulokole. That's what He called us for. Nga bw'ayogera mu Isaaya 43:21. As He says in Isaiah Nti 43:21, yatutonda ffe twolesenga ekitiibwa that He kye. created us that we may manifest His glory, Tuwolesenga amatendo that ge. we may manifest His. Naye oli mwesigwa gwe bwe yalowooza okubeera That mwesigwa. are you faithful, the one whom He thought of being? Awo ku mulimu oli oli mwesigwa nga oyimusa There Katonda. at your workplace, are you faithful as you worship Abantu the Lord? bameka abazze mu maaso go n'otafaayo kwogera Katonda. How many people have come before you and even failed to speak about your Bameka God? abazze mu nnyumba yo Katonda onoomugweka emabega w'enzu. How many people have come into your house and you hide your Lord behind the Awo ku doors? mulimu Katonda onootafaayo kumwolesa nti There nakati. at your workplace, you even fail to show off your Lord that you have from Gy'okoma heaven. okwolesa Katonda wo w'oli. The more you show off your God where you are, Gy'akoma okuyimusa. is the more He lifts you up. Gy'akoma okuggulirawo ekkubo. It's the more that He paves a way for Kubanga you. Katonda maanyi Because God is power agatuukiriza byonna. that fulfills everything. Bw'agamba nti tokomanga ku oyo gwe nalonda. When He says that never touch on the one who Tokomanga ku oyo gwe anointed, nafukako amafuta. the one that anointed. Buli lw'oyimusa Katonda, Whenever you lift up God, ekigambo ekyo kikola eri obulamu bwo. that word works into your life. Kati tewali ajja kukukomako. Now no one will ever touch Kubanga mu you. buli mbeera oyimusa Mukama. Because in any situation you Oli lift mu up the Lord. kifo ekyo ng'okola You n'obwesigwa. are in that position and your work. Ayagala tumuyimbire buli lunaku buli He lunaku. wants us to sing for Him daily, Twolese amatendo ge buli lunaku buli that lunaku. we may manifest His glory day by Awatali day. kugamba nti gyonna yolesezza leero sijja kwolesa matendo ga Minus you Mukama. say that I did yesterday, today I won't. Kubanga ekyo kye watonderwa. Because that's why you Gambako are muno nti created. watonderwa kusinza Tell Mukama. your neighbor that you are created to worship the Lord. Mugambeko gundi ekyakutonderwa kusinza Tell Katonda. him that you are created to worship God. Oyolese amatendo ge buli lunaku. That you may manifest His glory. Yongera mu maaso mpaka olwokutaano. Oba soma olwokutaano.
olw'abiri mu ttaano. Kubanga Mukama mukulu era agwana okutenderezebwa ennyo era agwana okutiibwa okusinga bakatonda bonna. Katonda waffe mukulu agwana okutenderezebwa ennyo. Our God is so great and deserves to be praised more. Okusinga bakatonda abalala bonna. More than any other gods. Manya waliwo bakatonda ab'engeri ez'enjawulo. Know that there are so many different gods. Buli ekyogera eri obulamu bwo ne kisinza Katonda eddoboozi gy'oli aba Katonda. Whatever speaks unto your life and speaks a voice unto you is God. Buli ekikujja mu kifo kya Katonda w'akutadde oyo aba Katonda. Whatever takes you out of